Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Ku mukutu gutanti kwe tulinze Sonko Muhammad muli mutya bulamu bugamba butya twebaza munamwe najje musinziro kubeera atenga mutu otabuliro mutugoberera. Ndine promoter Stuart twagala okubanga tunyumyamu uko ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga especially entertainment sector oba entertainment industry. Nenyongera kujukiza ntukola airport pickups bokoma wano mu Uganda osobola okutwesiga notambula naffe okuva ku airport paka ewaka wamwe ku mulyango. Promote obulamu buliwo otya? Kye kiriwo. Abantu basembayo okulaba waneeno nga wakava mu kabula muliro. Ebyo byonna bibaawo naye bina bitukibwa ku musajja. Musajja. Buli musajja yenna aliyo nkimanyi yali ayiseeko mu embeera ate n'agivaamu n'asigala nga nera akyagoba ekirooto kye. Kati si kyakyewuunyo gyendi kati. Ojja kwongera ku ddoboozi tubeera ate nga tunyumyanyumyamu wano wali wannawali. Bwe tugendako music industry Alien Skin mumanyi bulungi nnyo fango ni soja. Mumanyi oyo kyali mwana mumanyi. Tulaba abayimbi bagenze bayingiramu ebintu bingi. Edda abayimbi tebabanga nnyo bana business kati baalabuka batandika okukola business. Abayimbi right now kintu kigenze kukyongera okutambula nga bamu bagenze beesoga ebyobufuzi. Kinajjukirwa nti omukulu Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine yayingira ne yeesoga ebyobufuzi okuva ku level etandikira ku baka bwa parliament n'abeera ate nga yeeyongerayo maaso ekyaviirako abavubuka bangi abali mu industry ya music n'ebirala ogamba nti abazibudde amaaso. Okwetematema mu kugenda kujja abamu bali ku side eya yellow abagenda mu maaso okuwagira ekibiina ekiri mu buyinza oba mu bukulembeze ate abalala ne beegatta ewalala okulaba ate nga balwanyisa kino. Fangon Soldier aba Fangon Boss Alien Skin yavuddeyo ne tulaba nga luwa ekibiina wakitegedeko ekibiina kyagamba nti alese ekibiina ky'ebyobufuzi 226 neyandiba mu lwokanuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lya Uganda. Fangon Unity Platform nga n'ennyimba kati ezifuluma zinengeje zisoundinga mu kubanga zitambulira ku side eyo. Tutandikira awo wennyini abayimbi lwaki n'abamu kati bayingidde nnyo wali lwaki abayimbi atuuka najja nga w'amaanyi nnyo nayugumya eggwanga ate akasaale ne katuuka n'aba nga takyawulikika n'abanga agudde naye ng'ate gyali eyo mu mpolampola. Kati kirungi nnyo kyombuuzizza kati olaba Alien oyo omanyi kye bayita okuba omusumbuyi. Omusumbuyi omusumbuyi atabeera serious ku kyabaakola oba okitegeera nti leero Alien teyajja mu music ono kuba nti muyimbi. Alien Skin si muyimbi teyajjanga muyimbi. Si muyimbi Alien si muyimbi just aliwo nga musumbuyi. Project ndala nnyo ya Alien muganda wange nti yajja kusumbwa Bobi Wine oba okitegeera nera gye kigenda okuggwera Alien nga agenda kuba asumbuyira ddala Bobi Wine. Nga amusumbuwa atya mu mbeera kindaba Alien Skin ali ku bintu bye birala nnyo ne Bobi ali ku birala nnyo ogamba otya nti like ate agenda kusumbuwa oli. Kati olaba Alien Skin we yajja Alien yajja Bobi twali tumumanyidde mu kunywa ki nga yali akuba ekikoola oba okitegeera nga teyeekweka ne kusejja akola ki aginywerako oba okitegeera. Time Alien azze naki nakakoola oba okitegeera ng'alaga abantu nti lulinga omuntu ali akakoola nga yeekwese oba okitegeera. Alien yajja nga akalya nga atambula atadde wano akaveera ke oba okitegeera okuba nga ayagala kuba mu kifaananyi kya Bobi Wine kiri nti Bobi anywanga enjaga nga atambula ku stage aginywerako oba okitegeera. Kati nti ayagala kubeera mu bigere bya Bobi oba okitegeera. Yatuuka nako okweyita geto president w'abavubuka oba okitegeera.
Bobby buli kyakoze Nalien yakola ki Bobby nga yava yayogera nga wayagala oba okitegeera Nalien bye bimu oba okitegeera ensonga lwaki ayimiridde nnyo mu Bobby Wine yavuddeyo nakola statement nti nze sigezesa nze nzize kuba president sisoose kwesimba kuba kiyamaani nti MP nsimba ku bwa kansala kyageza gwa ntagezesa agire ddala wali ewanene ddala kati ng'akuba Bobby Wine nti Bobby Wine ye yali agezesa abantu n'asooka ajja kuba MP oba okitegeera naye ye azze lumu nti nze kuba president oba okitegeera mwana Alien yazze kusumbwa abantu nze kyenna kugamba mumuwemu emyezi 3 akimanyi naye si muyimbi kitegeera si muyimbi muki muzinyi Alien naye akugamba ebigambo ebintambulibwako simanyi yimba naye okuba nti muna gavumenti eno bikyo bimanyi akasente Alien ke bamuteeka mu kanji bamutukakatikamu oba kita kolaki nebakakatika omuntu ewandi okubasibamu omuntu oyo oba okitegeera ye abalaga yajja na bividiyo bye bityo oba okitegeere time ne babibasibamu ebividiyo oba mubikuba ku TV wate mugikuba ne wabeerawo TV erina oluzanyo oluyimba lw'emateeka yesajja kwogera oba akutte vidiyo ya simu yejja luzannya lwaki nti ye bamulese mu bantu nga bba abantu abo asumbuweko okono kyalirowoozezza kale kangambe nti Bobby kyalirowoozezza ewalala agenda tekikomya wakirowolezewo ono akiwoona Alien oba okitegeera kati awo kibanga Bobby kimugatta obwongo wekiti oba okitegeera ebanga diversion lwaki kirabidde mu perspective bwe tebanga diversion bakisuubira bulala nkijja bulala kiba kitya ddala kati abantu anti badde bamusuubira mu kirala nga ye Alien oba okitegeera kumba agenda bakuba target walala nnyo gyagenda okusembera gyagenda okuba bwe tujja generale lwaki abantu abamu bakendeera amaanyi lwaki abantu abamu bakendeera tulaba omuyimbi ng'abaddewo nga w'amaanyi n'akuba n'atuuka ku kaate nakka nnyo osanga libadde akkana baako level mwabya n'ate watuuka ku kaate nakka nnyo 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 lwaki kiba bwe kati nga gwe promoter kati kankugereze tulina kyali waffe bamuyita agent agent akulukuta oyo agent muganda wange yakuba Kampala oba kitegeera n'agikuba n'agikola waati naye agent gwolwakyolooza ali wa 1,000 simanyi ati bimu binyagala okwebuuza agent oyo yagikuba nawira ng'agikubya na manager we Sabam Music yali mu Sava Music manager wa management yali mukyala mukyala Hajati kati yagikuba ennyo nawulira nga ndowooza no mukyala ate talina kyakyamugamba oba okitegeera n'amwawukanako agent ekyasinga n'omukuba yekyusa bulandi ye n'asiba dread oba okitegeera musoka teyalina nviiri ku mutwe n'asiba dread kati n'afuuka nga mulala nnyo oba ekyo nekisooka kimukubamu kiringa John Black wanaasiba dread oba okitegeera abadde tazirina lutala ajje ng'asibye dread kitegeeza nti n'abawagizi bo abamu obakendeezaako gwe baba oba okitegeera babalukabira walala bagenda batenga olibira ekifaananyi kirala nnyo kitegeera time agent nekimukubamu n'ayawukana ne management ye jukira management yo muganda wange yebeere kutaddewo oli tomanyi connection za kutuusaawo wagwe olusigale no mukatebe ko kutuula kulaba luyimba luzannyawa naye akutadde tomanyi wawo ogenda kudda nga akutadde okitegeera agent kyamukuba omukyala na blockinga buli gundi connection gye yali alina weba TV kumuzannya ya stoppinga TV zonna okukola ki kubanga yo nzimuzannya gwe agent wadde nti oli obeera wakabi naye bapresent tuba wakabi kubo abakuzannya bo babeera mu business nti bakuzannya n'ogamba nga bankubira amasimu nga banzannya nnyo ne bo bayina omuntu aba bateeka mu ssente wabeerawo n'abawaga ate ye nga tali mataala okitegeera nti osobola okuba waliwa agent yali wakabi naye nga ate manager we si wakabi naye nga ate akazannyo ke manager we yali akola ki yaba akalina gwe tutamanya ate nera agent we yavaayo waati omukyala n'azikiza akazannyo
wakitegeera contract ze yaggwako yatuuka n'adduka mu nziruke like wawulirizako ku story story baleka bali tebasayininga na kusayininga ye kati ono ye yawuliranga wakabi afunye abamulimbalimba bakyali wakitegeera n'agamba tasobola kudda wansi nga bamulimba nekimukuba naye tulina akabambe tulabyeko abawukanye ne management ne basigala nga bastandinze for example kati nga olaba Kampala boys those are B2C bali ne ande ne bakuba ne babeera waggulu bawukanye naye ne tulaba bakyalwana bakyagenda mu maaso ayi bayawukana mu njawukana ki naye tebyali birungi ebyabwe nabo ndikira waliwo okweyogerera ebisongovu abo tebyali birungi naye anti bo muganda wange manager waabwe buli omu abeerako n'omutima gugwe oli ayinza obutabatambulirako okitegeera nga ye yali mu nsobi nga ye omuntu naga aye lwakisikola ki sibaleka ne bagenda noosobola okwawukana ne manager muganda wange n'akutambulirako toddamu gikuba Kampala wakitegeera okay abantu baffe batugobya tuli ne promoter Stuart tugenda kubeeranga naye nga tugayamu ensonga ez'enjawulo eziri musical and entertainment okwambuka kw'abantu emizannyo gino gizanyibwa gitya management zifunika zitya alina abantu abamu bakutte n'abaconnectinga ku management ez'enjawulo tulina abayimbi abamu ab'amaanyi abakubye ne waliwo be bayita background promoter kati nga bolaba omukulu n'engeri gy'atambuzaamu ekintu kye so tugenda batugaya mu nsonga ez'enjawulo ne tugende nga tukonakonawo katintini then tugenda kuba nga tukoma nga tulambulula eddogo mu music utaagalize fitwa n'ensaalwa ebyo ntikubuulira kino nti omuyimbi oba toleze mu music industry nga toyagala loga toyagala logo oba kuloga nga gwe tosobola kweloga obeera ozza mu music industry gwe osooka okweloga nga gwe oba okitegeera okutayiza abali kuloza abalala osooka kwetaayiza ne weetambulirako osooka kwetaayiza kitegeera n'okuba tolaba omuntu eyali waggulu muganda wange nga wakabi noloza nti ayimiriddewo nga ye nera gwe oyinza okujja n'omuyimirira muzeeyi okimanyira nti taliye nga ye oba kitegeera kati aliyeni wakabi naliyeni olowooza alina nnyo emirembe akola atya talina mirembe tagirina nze nkubuulidde naye nga wakabi kali wabeerawo abaana bali nga begomba senga mbeerako ngaaliyeni waali senga mba kino oba okitegeera lwaki taba kyolowooza wabeerawo oba okitegeera nga ye gyaba yetayiriza okitegeera nga nawe olaba basuna beeni abo kuba bakabi abaana b'e Masaka abo naye gwe tuulako konna omubuuze lwaki oli wakabi naye nga ayinza okukunyonyola nakugamba nti kino ekiro oba akanyagamba kola nnyo nina emboozi eyabo abasajja okufuuka abakabi abasajja bano babaddemuuko oba obalabira bbali abasajja nze mbabaddemuuko kitegeera ate nera mbalimu kubanga buli omu oba owulira ku sitole ye ng'anyumya noga n'owulira kyaliwe ng'akunyumiza noga kyali yayita eno okuba kino kyali okumutya kati nze omuyimbi gwe promoting wange alituukayo oyo gye yayita okuba owakabi kati nno ekibi mwana ebyeddogo si kirungi ndowooza binyumya nti ono gundi oba okitegeera naye nga muganda wange basajja baloga gwe manya buli owakabi nze waliwo yaŋŋambako netunuulira nnyo abayimbi abo buli wakabi alina akakomo ku mukono nenga ye obukomo baba nabwo nze oba kitegeera nga naye bwokayina nze akange kalala waliwo obwenjawulo babeerawo buli obwenjawulo bwa golodi nenga ye ne muganda wange yantangaaza omuntu omuye nemwetegerezawe nti ngaakalina nendaba n'owokubiri ngaakalina neŋŋamba kituufu kyeyaŋŋambye oba okitegeera neŋŋamba kati ate otunulira batabulina ate bo si bakabi kati olaba esibifu oyo webakugamba tandika omwetegereza otandikaomulabamu nze nkubuulira ekirala nze nkubuulidde otandika omulaba nga naate mulala nnyo oba kitegeera manga ati gwe nkimanyi tayimu eno naawe
oyinza okuba oyagala okubaako SB4 wakola ki waali naye nga nze nja kugamba sooka omutunulire kino na kino obeera tokirina tosobola kuba waali oba okitegeera tegeza sooka onoonye yakijjawo sooka onoonye yakijjawo oba otuleko okwo naye ng'abantu ababiri naye ku point eyo yina ennyini bigozi kati beebanga bya sitaani si we kiba katonda tuba tunamwesiga kodi tugambe nti akola tube ku katonda anti obuzibu ate abeesiga bakatonda ate be babeera nga ate si bakabi n'atayesiga katonda ate naabo wakabi n'ate oyo atesiga katonda agenda kuba wakabi naye nga ate talina mirembe mu bwakabi bwe oba okitegeera ya kati alien siwa wakabi gw'oyinza okuba omulaba bulabyawo gw'olowooza pukaming kiddala akuba nga tanaba naweza myezi 5 ng'alina emmotoka 2 upcoming ate nga nsajja ziri zennyini nga nsajja yatandika atambuza bigere kyoliko yayimbira obukadde 2 buli sho ennyonyi ziba miliyoni nga 8 be baba bakubye nnyo kati yajja atya okuba nga alina tayimu eno yanendoza alina ennyumba emunyonyo oba okitegeera naye alien yasinga kyemmanyi kingifa yasooka alien okuba Kampala oba okitegeera likodi era oyo butida yasooka alien kididi yasooka alien oba okitegeera nenyinza okugamba kididi ayinza okuba tayimu eno talina mmotoka nga ye omuntu oba okitegeera alien ye yalinga asabanga bakididi buserefi ye n'abeera n'emmotoka eziwera 4 ng'alina n'amaka amanene emunyonyo gwewazimbika mpulira bagamba wabbeeyi wabbeeyi oba okitegeera golooza lwaki oba okitegeera tayimu eno nalabye King Fire budeo n'agamba alien ogamba nti no owa abantu kolabo oyagaliza lwaki oyagaliza abakuba abakabi oba okitegeera nti nze ndi wano siri wakabi lwaki nze onjijako kolabo n'ogiwa Buchaman ani atamumanyi Aziza Zioni ani atamumanyi oba okitegeera tayimu nze mpa kolabo nga King Fire oba kididi lwaki ffe totwagaliza lwaki oyagaliza nnyo abakuba oba okitegeera tyalien alinamu omutima ogwo ogulowooleza abantu nti ye mulungi naye nga ate King Fire agamba nawali nti oli wakabi nawe ogamba nti n'abantu tebaagaliza naye sooka nawe olowoozeeko nga ggwe wali oyagaliza ani okitegeera naye nawe nga akakyali mwana bye kwogera bituufu alien yali ayagaliza ani Champion Good ali mu Champion Good ali mu Bulandi yani ali mu Fangon Soldier ali mu Fangon Forest naye Fangon ali mu ki Kiddi ali mu Dadi Management otyo ebibiina byawukana tebyawukana completely kiringa we nasanga ng'owadde omwana w'emmere ng'oli omulese wali atali wuwo wo kiba kikakatako ono wuwo oba kitegeera kati alien walibayo naawe omwana omulala kolabo obatandika naye yawa biswanka na misbehaving nga ne bamufuumuula emisinde ate mugamba teyawa naye yawa biswanka nti yaliwa naye ati yajjayo buzite yatondebwa eyo mufango gwe waba ayimba kyoliko oluyimba olubeeramu good talent oyo muyimbi aba waaki nti abe brand ndalo abenga tataddemu nti fango naye nga weewala naye nga oba okitegeera kati kyekyo kyebagamba nti oyagalizaako oba okitegeera lwaki obeera oleetawo wokka ekyegeeza alien wagenda n'agamba nti biswanka toyimba wali aba tagenda yimbawo nate wawa kididi kolabo talinawo kyagala kyakola kati yensonga lwaki ba John Black yengwa gye baguddemu nti butaagaliza oba okitegeera soko yagaliza omuntu wo oba okitegeera ba agent butaagaliza nze kati nkubalira wano agent nze mu kusooka omulaba namulaba nga alina ennaashe nashiviru oba okitegeera namuleeta nga agent
nashi yakuba akalimi nakugamba mwana oyo mwana wakabi oba okitegeera naye DJ oba okitegeera nenanisopo akolaki azikola azina n'okuzina naye woba okoze posta akolaki fuba okulanga omuteekako oba okitegeera omuyita woŋŋamba nze nemukuleta nakolaki naperforminganga oba okitegeera kale nga nashi ageza kumutambuza ndowooza ne muboyogere muno kireka ye yamuleeta ndowooza ali avakawo empa eyo oba okitegeera naye kati nkulaga agent we yakuba twali tutambulanga ne nashi ne agent n'abalala ku bigere nga tugenda ku show nawe yakuba saddamu kulaba nashi ng'atambula nani neje oleve yagisusa agenze kujja kumusigadde ddala awo oba okitegeera gw'osuubira ono akutulaze ffe osuubira ye asigadde musanyufu oba okitegeera akolima asigala naye akolima agamba omanye ekigambo kyabakozesa alidda oba okitegeera gwokanya gamba kankube ŋŋende naye ng'ate ono gwaleka agamba katumulinda ajja kukomawo oba okitegeera time nze agent namulabakoko ku show oba yemitiya neeyo ng'akutte microphone naye nga abawagizi bamugoba ku stage ng'agamba musirike ennyimbe nga bamugamba gwani ani akumanyi oba okitegeera osirisani ani akumanyi oba okitegeera abawagizi ne bamugana oyimba n'alaja n'okuyimbamuko ku microphone nti mwanzize kuyimbira ku kyali wange nvudde Kampala oba okitegeera munaku zino ne bamugamba gwani akumanyi vaayo oba okitegeera ne bamugobayo ku stage oba okitegeera gw'osuubira ye nashi gwe yaleka eno wansi walaba ekyo yalowooza ki nera ayongera senyuka n'agamba akasajja ako oba okitegeera sajja yampitamu buyise teyadda kunkima ebintu twateesa aliyitamu adda n'atukima ono teyadda oba okitegeera ye John Black nti nze nashi oyo nono naye waddala John Black okumulaba neera yensonga lwaki nkugambira obutaagaliza butajjukira okitegeera nze John Black nalina live computer kale mu saluuni yange nashi nandeetera oluyimba lwa John Black ng'ayimba hip hop oba okitegeera neŋŋamba ono kyali ng'ayimba nnyo hip hop okitegeera kyokka nashi naye ayimba hip hop naye ng'aleese munne lapa munne oba okitegeera ng'ate amwagaliza n'agamba omwana muyimbi abeera munene we muti naye nga besingira nnyo kireka awe watyo tugamba ekyali ng'ayimba nnyo oba okitegeera ne tukakubakubanga muka wakayima ne twali tulya onashi ng'amuleese awo wenyini kompyuta we yamuleeta n'atubuuzaako awo eki ne tukwatagana kati we twakwatagana ne tumugamba mwana nashi biki nalina nesho gye nina otegeka nashi naŋŋamba ayo mulenzi wange mutekeko kuki ku posta ajja kujja ayimbe nja muleeta kofe niwatajja tujja muteekako teri amumanyi niwatajja koya anjagala ayimbemuuko nemuteeka ku posta namuleeta nakolaki naperforming oba okitegeera time yatuuka nakubawo ebiyimbayimba nze n'okuba nti okukyusa eddoboozi lye za John Black asooka kuwanze luyimba lwe baluyita romantic nga yakalujje wadda dyandwe ng'akyusizza okitegeera kubanga ffe twamulabira ku hip hop nashi nga yakamuleeta naŋŋamba nanziza bbali naŋŋamba sooka owuliremuko muno oluyimba nina abasajja baagala okunsayininga naye baŋŋambye nkyuseemuko ku stayiro nyimbemuko ku stayiro endala oba okitegeera kati nampuliza oluyimba nga yakalugjayo romantic nemugamba olaba stayiro eno gyoyimba esinga kuki kweri kubanga mwana oli hip hop abantu tebakolaki kale time eno kukitambula time eno kino kimba kisobola okukolaki okukola nambuuza abasajja banakkiriza nemugamba abasajja olaba bakugambye kyusaamuko so okubatwalira ekyokolaki kyokyusizaamuko ndowooza nakitwalayo time ne bakikkiriza ekiyimba nga management ne bakola video
eyasooka video neba nfu neera nagindeetera nangamba mwana musajja yangu twakoze video director nga munene nno ne video nfu abasajja bakoze eki bagiganye nanga naye tugenda kugiddamu ne wayitawo ennaku 2 ne baddamu video ne wayitawo weeki nefuluma ne bagita kitegeera time neekubaawo ne lutambula nadda nangamba basajja bangambye noonyeyo kolabo oba kitegeera nenganga bakupapiza kolabo sente bazirina nanga basajja bali serious nengamba ize then nemubuuza kati oyagala kolabo yani nangamba kolabo gyenjagala waliwo kyali bamuyitani yali ayimbye ne fiki kimbaawo byaksi oba kitegeera nangamba mpuya njaga byaksi nera gwe nfata oba osobola munfunira munfunire nemugamba byaksi omulaba gwegenda bugenzi wa 100 kati abakyaliwo oba gwobera oyitiramu okusaba byaksi noza nagenda namunoonyako byaksi we yayogera naye namusaba sente nga nyingi ku kolabo kati we yamusaba ku senga nyingi John Black nga tajja zikolaki zisobola nagamba byaksi yeraze kati awo ne bagenda mu Swanzi ne batula ne bafuna vinka nero luyimba lwa vinka ne John Black ndoza nze asoko luwulirako nga lukyali mu demo lukyali mu studio nga bakava kubanga basoka John Black asoka na voicinga nga olita nabakolaki ku voicinga nabi recordinga najja nasoka ampulizamuko kuki Yo sweet girl baby sweet girl baby girlfriend boyfriend nemugamba luyinza okukola otegeera kati ne wayitawo ennaku 2 nakomawo nangamba vinka amaze okuteeka muki amaloboozi kwata owuliremuuko mwana mu kiyimba nanga byamusujja okulikodinga na simu nenduwulira nengamba neno styles nze sigitegeera nenga mwayimbya bulungi kubanga wakabi oli gwe toli wakabi wayimbya bulungi mwana okubanga okuyima ne vinka nga wakabi nnyo oba kitegeera anagumaawo nagamba mwana video tugenda gishootinga nani wayitawo ennaku ne bashootinga video nagindeetera nga bali ku mazzi biki nga ndaga ebifaananyi oba kitegeera kati John Black oyo weyagirira n'alaga amasappe yansaba programu ya CBS eyono yali yakiro Dictator Mark nenjifuna nemukubesi mwana tugenda sawa meka nemugamba omusajja angambye tamujingolo gwe nkulaganye naye yali jali eyo ku CBS nemugamba omusajja angambye tugende sawa 4 ayinza okukyaza kayo ku 5 bakumukaga nenga okutuuka wali tutuukewo sawa 4 koye kale tewali buzibu omusajja sinamuwa kwa dolwaga musajja stopping the program abayimbi nenze nateekawo nze okuba nze ndikyali wamanyi John Black na wekimanye nemukuba esimu nemwamwana essaawa ziweze John Black ajja ayambadde bulungi nga manyi tugenda nayita ngaali wali erife tuli waneeno nekyali wange Roger nemugamba John Black awuye muyitemu nti ndi wane nabo banoonyanzi okulaga nti azaala wa kyali wange yamuyita namuyita ngawulira nenga yefudde atawulira oba kitegeera nenga ono kyali nga ajeyita nnyo oba kitegeera kuva olwo muganda wange nenkyawa John Black oba kitegeera tonaba kuba nnyo wakabi nnyo mu meeting then okuva olwo kubanga nze omanyi nze ensonga omuntu wanyiiza njogera nera nayogeranga mwana ekyali yanyiiza kale tetugenda kola promoter Stuart tugenda banga twongereyo tutemeteme ensonga zino bane promoter gwendi nayo no promoter especially be bayitanga background promoter ngibo omwo oluyimba ngoli Kampala so lusanga emubende
so lusanga embaale so kusanga lutambula nekifuluma then n'okubanga connections tunoonye gundi tuyiribe gundi so ye promote ono alina emboozi nyingi era abayina abayimbi bangi bazaakola nabo. John Black mumuwuliddeko amwogeddeko, The Agent mumuwuliddeko amwogeddeko, Rema Namakula, story ya Rema Namakula wowe oyagala okugimanya ogitegeere bulungi. Wala story ey'obuwala ey'obuvubuka. By that time Kenzo kweri yali aze mukazanyo, Kenzo yali ayimba, Kenzo yaliko, Rema yabeerera mboyogerere, Kenzo bye biseera n'ekiyimba ne Mickey Wine. Kati kale okay mutayimu eyo yawanimba Mickey Wine Sulubada Kenzo wama uno mwana tayimu eyo kati Rema ina bifo bye yali abeeramu ono alina story nyingi nnyo oba kitegeera. Kati so tugenda banga tujja tugenda kufuna tugende katukwata mwimbi ku mwimbi tumanye abantu gye bavudde ebimbi gye babizaamu abantu essuubi n'abalala abaana abajja okufuna okwetereza nti wembanzija femu eno ngikozesa nti okulaba nti tensinza maanyi paka right currently mune omuvuka gumwita kabetala wala kuvuka kabetala boy kayimba kaweeraba ono powers ziva side eno yamufuna namukwata namuconnecting ku management namukwata namundeetera nemba yambako paka sound nefuka sound ku TikTok kitegedde bulungi nnyo. Kati so bonna boyongedde okugoberera omukutu gwaffe guno tugenda banga tubasonsolira muntu ku muntu paka currently we tuli obudde buno neetaaga okuleeta business for promotion. Tukola promotion these days ez'enjawulo. Mukulu ono bw'oyingira mu kibuga wa Kampala weteeka oluyimba ba DJ bomanya abakabi ground ku TV power plays zigenda zitya online ebintu bitambula butya interviews zitambula zitya tugenda belanga ne promoter Stuart ne team yonna wamu ya good talent but ono ate kati awo atusinga ze Sonko Muhammad nyongere bakikwiza nti wala airport pickups oboko mawo mu Uganda you can book with us ne tukima ku kisaawe entebe pake wamwe waka ku mulyango so tugenda banga twongere okukoma program za fendala insha Allah line mayira enja wano ku kamera ndoza katuyimiririza olunaku olwa ebadde nga introduction for today but tugenda kubanga tukomawo tujja batuchuzinga olunaku olunabo lutufu kubanga munyumira program eno kale katusinkane kitundu kyaffe ekinaddako ze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 679 729 oba noti 78 29 52